Kaakati omwala gw'olaba oyo yeetaddemu omuguwa ne yetta ne yeetuga n'ejja mu bulamu bw'ensi eno ng'ekimwettisizza busungu na kuswala. Omwala ono yatudde ebibuuzo bya senior 6 n'abigwa. Kyokka ate bwe yatuuse ewaka bazadde be ne baganda be bazze mu kumuyeeyereza, bazze mu kumujerega, bazze mu kumuŋoola. Olw'obusungu n'okuswala okungi yagenze kweteekamu muguwa ne yeetuga ne yetta. Kakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati omwala ono gw'olaba bamuyita Genevieve. Genevieve abadde asomerawo ku Mmengo SS era nga we yatuulidde ebibuuzo bye ebya senior 6 yabitudde guno omwaka oguwedde ne results zikomyewo mu guno omwaka. Results zagenze okukomawo eza senior 6 mu butuufu nga yasomye bubi, nga y'omu ku baasomye obubi ku ssomero. Jjukira Mmengo SS tugamanyi ng'amasomero ag'ebbeeyi. Gegamu ku masomero agamu agasinga okuba ag'ebbeeyi ndowooza mu Kampala oba mu Uganda kubanga lirina standard. Kati results zaakomyewo nga yasomye bubi nnyo nnyo. Kati bwe yatuuse waka baganda be ne bazadde be okuli maama we ne taata we bazze mu kumuyeeyereza na kumuŋoola, bazze mu kumujerega, kirabe kisomye bubi. Eyo yeggwe ndowooza mu kirasi yammwe gwe osembye, yeggwe onaaba otya gwe ekyana ekisiru bwe kityo, n'osoma bw'otyo. Ne balyoka bamulangira nga bw'omanyi abazadde ebiseera ebisinga omwana aba asomye bubi tebasobola kuba na bigambo biwoomu gy'oli. Ne balyoka bamulangira school fees waabwe gwe bamutaddemu. Omuzadde asobola n'okugamba nakutwala ku ssomero ly'ebbeeyi bino by'osoma. Ebiba byogera abazadde bamwogeredde ebigambo ebisongovu byonna naye nga biri mu kategole ya kumuyeeya. Muwala abadde muwala muto, omwana mulungi. Mu butuufu ewaka yawulidde ng'aswadde, n'awulira nga tayala, n'awulira obusungu obw'ekika ekya waggulu. Ndowooza muli n'agamba ab'ewaka bano baleka tebanjagala lwakuba nti saasomye bulungi, n'afunamu ekirowoozo eky'okwejjambula mu bw'ensi eno. Kati bonna babadde bamuyeeya tebaategedde nti omwana ono agenda kumala yette olw'obusungu. Kubanga omuzadde bw'aba akutaddemu ssente ze ng'osoma, akusomeseza mu ssomero ery'ebbeeyi, mu butuufu bw'ogwa aba alina okuwereekereza ebigambo. Mulimu ate abazadde abakuba obukubi emiggo, n'osoma bubi, n'oleeta lipooti ne givuga. Gye bali abazadde nammwe munjulira nga bw'oba osomye bubi egyo giba miggo waka. Era abaana abamu lipooti bamanyi okuzikweka, n'agamba nze lipooti saagijjawo naye nga lipooti yagijjayo naye ng'akimanyi asomye bubi, nga we biggwira matu ga maama ne taata gigenda kuba miggo. Kati ate ye ono baamuvulunze, baamujolonze, kugamba baamujerezejereze yonna ewaka, ate ng'ateeka okuba nga ye mukulu. Omanyi kitegeeza okuba nga gwe mukulu ewaka mu baganda bo n'osoma bubi naye bonna ne bakukakkanako ne batandika okukujeregereza n'okukuŋoola. Mu butuufu kyamulumya ono omuwala, era kye yakoze kwe kugenda n'agula omuguwa, n'alinda nga bonna ewaka tebaliiwo, n'alyoka asiba omuguwa mu mwango bw'ati. Baagenze okumusanga ng'ali ku muguwa alengejja, nga yeetuze ali ku muguwa alengejja. Naye nga kiki? Enta bwe yavudde ku kusoma bubi ate ewaka ne bamuŋoola, ne bamujerega, ne bamuvuma mu kifo ky'okumukumaakuma. Ne bamugamba owange osomye bubi naye bwe bityo we bize, ekyo ky'osobodde okukola. Kati ate kambabuulire abazadde, abaana bano balabe ebiseera ebisinga tufunye keesi nnyingi ez'abaana abetta naye ng'enta bw'evudde ku kusoma, ng'enta bw'evudde ku nsoma ye gy'asomyemu mu kibiina ne kimuviirako okwagala okwejjambula mu bwensi. N'abaana bangi besse. Ago ge mazima. Abaana bangi besse lwa nsonga za kusoma. Omwana n'asoma bubi, banne ne batandika okumuyeeya, ewaka ne batandika okumuyeeya, abamu ne batya n'okudda ewaka olw'okuba baba baasomye bubi. Abaana bangi muba be bakikola. Omwana asobola okusoma n'atya okudda ewaka ng'akimanyi nti waddira ewaka ne lipooti eyo embi agenda ku miggo.
naye kino njagala nkigamba abaana abaliyo mwenna abasomi, kino njagala nkibagambe nammwe abazadde kankibagambe mukiwulirize. Future y'omwana wo teditaminingibwa ku kusoma kwe. Future y'omwana wo teyimiriddeewo ku butya bw'abadde asoma mu kibiina. Nedda, bangi kummwe mwali bagezi mu kibiina, emirimu gye mukola gigwa mu bye mwali musoma. Gwe wali okulembera naye osobola okulaba ng'ate abantu abaali nga abasiru mu bibiina ate nga bagagga n'okusinga mmwe abaali basoma obulungi. Bantu bangi nnyo abatasomye naye ng'ate bali bulungi nnyo mu nsi ne mu bulamu. Omugaso gw'okusoma kwe kubugumya ku bwongo bw'omwana. Asobola okwogera Oluzungu, ali shaapu. Essomero lirina engeri gye libangulamu omwana bwano mu bwongo, nabanga obwongo bwe busaza kimu, alowooleza ku sipiidi ya waggulu nnyo. Oba okitegeera nabanga mujagujagu. Wabula okusoma tekukuyambako kufuna mulimu mulungi. Emirimu emirungi kati wano mu Uganda mugimanyi gy'abaana baani? Bantu bangi balinyeyo mu gavumenti naye nga mwana waani yafunye omulimu ogwo. Oba okitegeera, gwe nojja ne diguli yo. Abantu bangi nnyo mubalaba balina amadiguli naye nga tebalina mirimu wano mu Uganda. Mubalabye abantu batikkibwa kumpi buli mwaka batikkibwa abantu abawera abayitirivu. Naye ogenda okukakkana ng'ate abalina diguli n'obasanga ate bagenze mu bwakadde Amasawudi, n'obasanga ate bagenze bweru kuba byeyo, n'omusanga ng'ate ng'atunda mu dduuka lya cakala, n'omusanga ng'ate oba okitegeera n'obasanga ba content creator naye ng'ate ebintu bye yasoma birala nnyo. So n'olwekyo okusoma abaana mukimanye nti okusoma kwo essaawa zino essomero teriritamini future yo butya bweribeera mu maaso. Osobola okuba ng'osoma bubi naye Mukama n'akusooka akuteekako favor mu maaso awo ate n'oba mugagga muvundu. Ate bano bye baasomerera ng'okufuna ate nga ggwe by'olina. Oba okitegeera ekintu ekyo. So ekyo mulina okukimanya. Mwana gwe wesse naye wettidde bwereere. Wettidde bwereere. Obulamu bwo wabukomezza bwereere. Wabukomezza bwereere naye si kirungi mwana kuyeeya muntu. Omuntu newaaba agudde aba agezezzaako. Teri muntu agera ku makya n'asoma ng'ayagala kugwa. Wabula ekyo ffe abazadde tetwagala kukiwulira. Bw'oba osasulira omwana school fees oyagala olabe the best of your child. Oba okitegeera ekintu ekyo. So nze abazadde sijja kubanenya kubanga ebiseera ebisinga omwana oba olina omugamba naye abaana mukendeeze ku busungu obw'ettumbiizi. Kiki ekikussa mbu olw'okuba bakuyeeyereza? Kiki ekikussa olw'okuba bakujereze mbu wasomye bubi? Newetta mwana abadde muto, mwana mulungi, ye mukulu ewaka, abazadde bamulinamu essuubi, agenze kwesaanyaawo. Oba okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo si mawulire malungi nnyo okutwaliza awamu naye nga tusaba famire Mukama Katonda abagumye. Kati zino ate famire eri mu kikangabwa. Oluusi bejjusa n'okwejjusa ne bagamba bannange singa kali tetwamugambyeko, singa kali tetwakoze eki. Olwamugize yaguze buguzi muguwa ne yeeteeka mu muguwa ne yeetuga ne yetta. Ekikolimo n'ekikangabwa kyalesse mu famire ky'amaanyi era kiyitirivu. Ekikangabwa ekyo tekigenda kubavaako paka. Tekigenda bavaako paka nze nkubuulira. So n'olwekyo famire y'omugenzi tusaba Mukama Katonda abagumye, ate era n'omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama Katonda amusaasire era amusonyiwe ebyamusobako. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate mu followinga saako n'okuba nti ate mu subscribinga. Genda maaso n'okuba nti ate weekumira ku mukutu ng'osubscribinga, then bw'omalizako na mukadde ako kajje personalize okateeke mu all nti buli ntekayo video gw'oba osooka okugiraba. Eno y'ensibuko y'amawulire gotagenda kusanga wantula walala wonna. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.